nikusa kuri wanda jeni nikusa yandoringo mwana yali yasawa zensobola kusa zensobola kukomyawo yali yasawa nga yasaba ebyobusikawe mubutamanya n'agenda naye Bayibuli egamba weyadda mu kutegeera kwe kusabirodde mu kutegeera kwe mukwano otegeere Katonda eyakulokola otegeere yayiwa omusaayi gwe oyo gwe bafumita gwe bakuba emigo ku lulwo omusaalaba ne guzitowa ne bamufumita effumu ku lulwo gamba nti mwami wange bakufumita ku lwange laba weewaayo n'ompa omwana wo. Olina Mukama gw'oyamba mu lukuŋŋaana luno leka lume kugenda nga tolina gw'oyambye, leka luleme kuyitawo nga tolina gw'otaasiza. Tubadde tusobola okukyandikibwa Mukama makya ga leero ekiri mu Yokaana essula 3 akatanababoosenteyaba ku ssula ey'okubiri nga kigamba nti Yesu bwe bamuyita ku mbaga e Kaana, omusajja yali ateeseteese embaga ye, naye Yesu yamuyita n'abayigiriza be ku mbaga e Kaana. Mukama omwenge we gwagwawo, yali tamanyi nti gugenda kuggwawo, naye kubanga yayayita Yesu ku mbaga ye. Mariya kyabamugamba, mwana wange abantu omwenge gubaweddeko, tebalina kyakunywa, baako kyokola, baako kyokola. Katonda omwesigwa ssebo, abakwegayirira obawulira, abakwegayirira obawulira. Wulira omukyala